Ennaanansi eyanguyisa nnyo omulimi singa abeera amanyi emitendera emituufu gy'alina okuyitamu okuzisimba ewamu n'okuzirabirira. Olwaleero mu mboozi yaffe eya Mixed Farming twolekedde kamera ku kyalo 144 mu disitulikiti y'e Luweero gye tusanze James Sserugo ng'asimbye eka 35 ez'ekirime kino era nga wetwogerera anaatera okutandika okunoga ensimbi. Ennaanansi kye kintu ekyangu ekyokulima naye ate kizibu. Okusooka alina okuba nga alina capital. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri alina okuba nga alina wagenda okuzirima oba kituyita land. Ekyokusatu ateeka okuba nga alina money power oba giyite labor. Sserugo agamba nalima ennaanansi asanya yeekenneenyenya ettaka anti zisinga kukulira ku eryo eppya olw'obugimu obulibaamu. Ennaanansi eno gy'olaba teboola nnyo ttaka naye okusingira ddala wandibadde osooka okufuna awali ekibira oba ettaka nga si gimu nnyo ate nga si likalu nnyo. Kwegamba ye ennaanansi eri awo wakati kuba kati ng'ennaanansi zino z'olaba sindiikirize nti zirimu akabuta. Olina okuba omujjumbize mu kukoola ati kimu ku birime ebiteetaaga muddo era onaatunnyonnyodde ku nsimba yaazo. Ennaanansi eno tetugisimba nga bwe twasimba nga ziri ezaffe n'osimba buli wamu n'obutiko. Esimbibwa mu layini ate eriko fuuti okuva ku layini emu okudda ku ndala ng'era zino bw'oziraba. Kubanga okusobola okukoolamu omuyisaamu enkumbi naye bw'oba nga wazisimba kafuko okusooka tezigejja. Ekyokubiri omuddo tolina bw'osobola kulimamu. Agamba ekirime kino kitwala emyezi 2 okukula era bw'otandika okukungula omala emyaka egiri wakati w'3 n'5 ng'oyoola buyoozi ensimbi. Sizoni emu osobola okunoga omwaka gusobola okugwako ng'onoga nnaanansi emu. Naye ate ennaanansi ezza ssente era ennaanansi tefiiriza ssente. Okusooka yo giteekamu ssente naye ate era ne bw'oyagala okuziggyamu era zivaamu. Ennaanansi kirime ekiteetaaga bisiikirize wabula eri abo abaagala okutabikamu ebirala osobola okussaamu ebitooke era Sserugo akunnyonnyola engeri kino gy'oyinza okukikolamu. Kamu ebitooke kubanga ennaanansi emala emyaka 2. Kati mu myaka 2 oteeka okuba ng'olinako ate akalala kojjamu ssente side income kati nga gano amatooke bw'ogalaba ng'otunda osobola okutemamu n'enkota ziwula 10, 15. Ono asabye gavumenti okwongera amaanyi mu balimi baazo mu nsonga ez'enjawulo okutandikira ddala ku bagagga ababakompanya okutuukira ddala ku kubateerawo ekyuma ekizikamulamu omubisi olwo nno nabo ng'abalimi basobola okuganyulwa mu maanyi gaabwe. Nga bwe yali etuna ku kirime ky'emmwanyi nakino ekirime eky'ennaanansi ekitunuleko nnyo ereete ebyuma kuba kati sino ennaanansi zino nga bw'oziraba wano zigenda Kenya. Tetulina kyuma wano kikamula nnaanansi. Mixed Farming ne Kaweya Samuel buli Lwakusatu mu Munnyo ku 3 ku Soul TV.